بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Okusoka kwa byonna ntwala omukisa guno okwogera ku nsonga enkulu ekyase mu disitulikiti yaffe, disitulikiti yange y'Emukono, ng'omukulembeze w'eddiini y'omukyala musajja muganda waffe gwe nawulidde nti agenda kuwasa abakyala 8 mulundi gumu abawoowe. Enkola eyo tugivumiriranga bannaddiini, si ku ye yekka wabula ku buli musiraamu yenna eyalibadde alumbagana n'asatuukira ku mateeka g'eddiini. Oli wabeera nga akikoze aba alumbaganya amateeka ga Allah tabaraka wa taala, olw'ensonga nti Katonda waffe yatugamba fankihu ma taaba lakum mina nnisa mathna wa thulatha wa rubaa, muwasa ababalungiridde mu bakyala 2 oba 3 oba 4. fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, bw'obanga tosobodde kwenkanyankanya wasa omu, ekitegeeza nti si tteeka n'okuwasa 2 oba 3 wabula kwenkanyankanya. Oli waba asobola okwenkanyankanya, naye omuntu yonna yenna akikola ekyo aba asatuukidde mu mateeka ga Allah. Bakiyita intihakul hurma, kuyingirira kusatuukira ku mateeka ga ddiini. Olwo wentwalira omukisa guno okutegeeza abasiraamu bonna mu Mukono ne wabweru wa Mukono nti ekikolwa ekyo tukivumirira ffe nga bannaddiini ekisookera ddala. Ekyokubiri, muganda waffe tuwulidde nti enkya lwagenda okubawoowa akisazeemu yeddeko ate Allah tabaraka wa taala. Ensonga eyokubiri y'ensonga ekwatagana n'ettaka ly'obusiraamu. Twajjeyo ffe nga bannamukono obwanga ku buli muntu yenna ayagala okubba ettaka ly'eddiini oba ettaka ly'obusiraamu, tugenda kumulwanyisa nga tukwataganidde wamu insha Allahu taala. Era twalonze inquiry ebuuliriza bikwatagana n'amateeka g'eddiini n'ettaka ly'obusiraamu erisangibwa mu Mukono yenna abalaba n'alabira ku ffe insha Allahu taala, naye nga tetukkiriza muntu yenna kubeera nga atwala ebintu by'obusiraamu kyeyonoonere nga bw'ayagala insha Allah. Tweyanzenge. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kati remember ngo basibudde mufuya wali. Oyo mwara kwa genze tabode kusente. Wange ensonga eyo gyogerako otya? Ey'omusajja ono agenda okuwasa abakazi 8. Ensonga eyo nkyamu nakikola kyaki kivumaganya mu ddiini yaffe. Allah tusaba ensonga eyo ekwatibwako n'omukono ogw'amaanyi ebenga ekola ki egibwawo. Saba ensonga eyo gyogerako otya? Ensonga eyo nkyamu nnyo okusooka kwa byonna, kubanga Nabbi Kayya yaweebwa obuyinza obuwasa abakyala abo, ate yabawasanga mu mbeera yakutaawuluzanga ntalo ezaalingawo mu ddiini oba n'ensonga z'obusiraamu. Kakati oyo avuddeyo okukola ensonga eyo agikola mu kutamanya, olw'okuba nti ayinza okuba alinamu embeera yazigudde waani yalowooza nti kyakola, era nkivumirira yenna omuwalimu agenda oyimirira mu nsonga eyo nti awoowesa omwami oyo abakyala abo bonna akulowooza nti oli ku ddiini olw'okuba ssente. Kikyamu nnyo era kikyamu. Ensonga y'omusajja oyo agenda okuwasa abakazi 8 ogyogerako otya? Okusookera ddala neetondera abasiraamu mwenna mu ggwanga olw'ekikola muganda waffe kyakoze ekyokubeera nga aswaza obusiraamu, era okuwoowa abakyala 2 mu famire emu eddiini yaffe ey'obusiraamu tekikkiriza, era kiri wabweru w'eddiini yaffe. Era imaamu eyakoze omulimu ogwo weenenye eri Allah, naye nga tusanga okusomoozebwa okwo olw'abaimaamu okubeera nga beetumako emirimu egyo olw'okubeera nga baagala okufuna ensimbi ne bakulembeza ssente ate ne balekayo eddiini yaabwe. So obusiraamu tubeetondera mwenna, kyadde muno mu Mukono ewaffe wano wennyini Nnama, naye kye bakoze kikyamu era obufumbo obwo bufu. Salla abeere nga abalunga